joining the parade. Tuzimbye amasomero nga gano agavvaniteera mu Uganda mwonna nga twagala okuyambako y'omwana atalina mwasirizi era okuyambako n'abo abaana abava mu famire ezo ezifuna empola. So bannange ly'essuubi lyaffe lyali ekigendererwa kyaffe lwaki tutandika amasomero gavvaniteera. Twagala kulaba nga tutereeza mu by'ensoma. Mutwesize tujja kukola buli ekisoboka okulaba nti abaana abo tubagunjula, tubasomesa, tubagunjule, tubajjemu abakulembeze abenkya abagenda kukulaakulanya eggwanga lyaffe. Our first goal was to create a school for them so that we didn't have to pay for their education at a different school. But then we decided, why not make the school bigger and we have more kids come, pay little tuition to help run the school, and then we can share the love of Christ with them and give them a quality education and help as many children as possible.